muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino mu kiseera kino nebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde bwakuleseewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Weebala okulaba ebigambo bino erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe. Weebala obigabanako n'omuntu omulala, ekyo kirungi kubanga tomanya bisobola omufuukira omukisa ne biwonya emmeeme ye. Yesu bwe yali ng'asomesa mu kitabo kya Matayo essula ey'okutaano bw'osoma olunnyiriri olwokuna ayogera ebigambo bino. Balina omukisa abali mu nnaku kubanga abo balisanyusibwa. Balina omukisa abali mu nnaku kubanga abo balisanyusibwa. Yesu tayogera ku nnaku ey'ensi eno olyoke ogisanyukiremu. Munaye bwe mbeera nga sirina kyakulya, bwe mbeera nga sirina kyakunywa, embeera nga sirina kye nnyambala, bwe mbeera nga ndi awo ndi munaku, olwo nina omukisa nze ngenda mu ggulu. Yesu ennaku gy'ayogerako kwe kunyigirizibwa n'okunyolwa n'okubinikibwa omugugu ogw'okunyigirizibwa kubanga omukkiriza, kubanga omutegeera, kubanga okola ebituufu, kubanga okola by'ayagala. Ensi si mukwano gw'abo abakola ebituufu. Ensi si mukwano gw'abo abakola eby'amazima. Ensi erwawo nnyo okussa ekitiibwa mwoyo akola ekituufu. Era etera nnyo okumunyigiriza. Kizibu nnyo okuba n'emikwano emingi ng'oli w'amazima. Kizibu nnyo okubeera n'abantu bangi abakwagala ng'okola bituufu. Kizibu nnyo ensi okukusinza. Kizibu nnyo n'okubeera mu bifo eby'amaanyi mu nsi muno. Kizibu nnyo n'okubeera n'ebirungi eby'ensi eno ng'obulamu bwo buyimiridde ku kituufu naddala eky'ekigambo kya Katonda. Kubanga bantu bangi beesiga bulogo. Bantu bangi baagala okwetoola olw'ababbi nabo basobole okubba. Bantu bangi baagala okwetoola olw'abali b'enguzi basobole okubikkirira ebibi byabwe. Bantu bangi baagala okwetoola abakola ebikyamu basobole okubakozesa nabo be baagala. Olw'ensonga eyo Yesu agamba nti abo abanzikiriza ne banywererako ne bakkiriza okutambula ng'ekigambo kyabwe bwe kiri, oluusi ensi ebateekako obulumi, oluusi ensi ebateeka mu nnaku, oluusi ensi ebateeka n'okunyigirizibwa. Abamu bagobebwa gye basula, abalala obufumbo bufa, abalala bagobebwa ku mirimu, abalala baboolebwa, abalala basindiikirizibwa ebbali ng'abatalina makulu, abalala ensi ebatunuulira nga tebalina mugaso. Ngeri ebaakolanga bajjajjaffe ab'edda aba Bayibuli, si abo bokka naye ne bannabbi ab'edda aba Bayibuli, ne Kristo yennyini mwene bwe yayimirira ku ekyo ky'ateekwa okukola ensi n'ekyuka okumwolekera n'emujjuza ennaku n'okunyigirizibwa. Balina omukisa abalina ennaku. Bw'obanga oliyo ng'owuliriza ebigambo bino ng'ekikunyigirizisa, ekikuleetedde okuggwaamu amaanyi, ekikuleetedde okukuteeka ku kisenge, kubeera nti oyimiridde ku kigambo kya Katonda, kubeera nti okola ekituufu, kubeera nti okola ekyamazima, Bayibuli egambye olina omukisa. Lwaki? Kubanga olisanyusibwa. Ennaku n'okunyigirizibwa n'okusoomoozebwa kwe tuyitamu olwaleero olw'okubeera abeesigwa eri Katonda yeeyongera nnyo okutukolera ekitiibwa n'essanyu ery'emirembe n'emirembe. Kyenva nkusaba obeere mugumiikiriza, kyenva nkusaba oleme kuva ku kituufu, kyenva nkusaba okole ekisaanidde. Katonda wo waali awulira, ali kusanyusa mu nsi muno ate ne mu bulamu obugenda okujja. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.